tulaba abasajja abana abaleeta omusajja ne bamussa mu nnyumba nga balema n'okuyita mu mulyango. Tubalaba mu Makko essula 2, Mark chapter 2. Ne bamussa era okuwonyezebwa kw'oyo omusajja tekwava ku ye. Yabagamba kwava ku bali. Kati osobola okujja mukwano gwo n'akuleeta buleesawo mu kyaki. Nga tomanyi kusaba, nga nawe okimanyi wali tomanyi kusaba, eby'abalokole tolina ky'otegera n'ekyo. Naye ono eyakuleeta yagamba Mukama mukolere. Weerage. Mukama weerage mu bulamu bwe. Waliyo abantu abalungi ng'akutwala ku mukwano gwange mukolere. Esaala ze n'azivaako n'adda ku ggwe. Kati waliyo omuntu oyo ng'ebyamagero bye byonna by'alina kwali kukkiriza kw'abalala. Era ng'ajja kugamba nze nange Mukama saamusaba kintu kyonna. Gundi najja naye mu kyaki yanditanga tugende naawe mu kyaki. Bwe natuuka awo ngenda okuddayo ng'ekyamagero nkifunye ng'omulimu bagumpadde. Kati nga ye kyatamanyi nti waliwo abasajja abana. Oyinayo mu mikwano gyo omuntu nga bw'olibeera helpless asobola okutwala mu maaso ga Mukama ng'okukkiriza kwa mukwano gwo kusobola okuwonya oba okutaasa. Kati nti abasajja abo tulina abakkiriza be batyo mu kyaki. Be baleese obuleesi. Tagwa mu kiti kya Tomasi. Azze ku kyaki talina kukkiriza no. Kale kayitereko ku kyaki olwa mikwano gye. Talina na kukkiriza n'oku. Nakumu kubanga embeera gy'alimu ali helpless ng'oli ali ku kitanda. Kati toba na kukkiriza. Abanga omufugo baleese okuzuukiza. Lazaro yali talina kukkiriza essaawa eyo. He was dead. Kati gwazze muzi mu kyaki oba watobadde mulokole oli mu katuliki ovuddeyo mu kidongo kyo ozze buzi waliwo akuleese. Kati mu kuleeta ekyamagero ne kikutomera. Katulina abo nga talina kukkiriza kwonna naye ng'afunye. Naye ng'okufuna kwe Katonda yatunulidde Pastor Bujjingo. Obwesige bwo kyaki twakafuna abantu babiri tulinamu ba Tomasi mwali mukkiriza atakkiriza anani believing believer ne tubaamu ne guest mutumye bulungi n'omugenyi mugenyi bamuleese buleese alina gwawerekedde